ndi producer naye atakuba muntu. Ndi mu production nga songwriter, song arranger, music creator, aba curator. Mu ngeri bwetyo nsobola okutereeza oluyimba nga buli kimu. Naye ng'ekituusa olwaleero lwakeyange kya mukisa mulungi okubanga abaana abakyali abato balowoozaako something beyond music. Kubanga enjiri ebadde ebuulirwa abayimbi ebbanga lyonna. Think of something that music can just help you push. Kati nze omukubagenda osooka osasula okugenda okubeera kusinzibwa eza pocket money lwabadde bwobulako batubakuteekala kubayimbi bange. Naye nga nze okubagenda osooka okusasula I'm very happy tugende mu maaso. Abanasooka abanasooka tulina hanze etaddewo buses, etaddewo emmotoka zonna accommodate them. So Kampala tusezibwa accommodation hanze ebikozi 150. So about awo don't pay something. Okay? 50,000. Nila basi kana mangero eyokuzo ndakira bawo. Kale basi ngiraba wansi doza abamawulire oluvaamu tusuubira ddala omwo ekyane tusimbula ne bakeyange tugenda maaso. Partnership eno ekibuzo kibadde partnership eno Katalya Mikando yekoze ne Bawonti Company. Partnership zenganze ziraba nti eri beneficiary eri buli muyimbi yenna, buli muna art yenna gyali si muyimbi yekka kabeere ba producer kabeere ba songwriter kubanga kiraba eri kusukuza omukuza wano omusajja emiro n'enyimba ze zibiri gyawandika n'ekirala eno partnership yandeetera nnyo okubeera kulozi nekeyanike Katalya Mikando mu ngeri nange gye nali sisuubira. Nze ndi muyimbi naye nga n'abamu abayimbi sometimes omanyi tuba tulina abayimbi abatuyimbira bulungi kuba kati nange ndi muyimbi ndifaaniwa ennyimba zaabwe ndifaaniwa Dr. Blake yadde ndi muyimbi. So eno partnership eri buli muyimbi yenna gyali si nze nzekka si Katalya Mikando yenna. Ndaba nti it's a big opportunities eri abayimbi ate naddala nnyo ku abayimbi twagala nnyo okutambula okulambula ebifo. Kati nsezibwa badde njiwulira nga siriri kwange naye nkya manyi nti ngenda kubeerayo. Ate n'ekirala egula opotos ez'abayimbi bonna okubeera nga batambula ebitundu batabamanyi nga bawulira music wabwe naye nga tebabamanyi. So ndowooza kya mugaso nnyo eri art industry. Ndowooza tuwansaba beetaaga okuba nga n'obulamu bwabwe bulungiibwa. Activities eziriyo zigatta zitya ku bulamu bwabwe? Okusookera ddala nga bwe tugambye wagenda bayo activities ez'enjawulo bwe tugenda okuhambigira campfire ate ne experience egenda leetamu abavubuka nti tusobola okutuula ne twogerezeganya connections ezogenda bayo abantu ab'enjawulo. Twagala olaba nti tusobola okukwatagana ffenna twebuulirire tumanye buli omu kyayitamu. Another thing, an experience people are going through a lot. Sometimes we not the same, but we're going to know who can say stress. Thank you so much. You have something you have to just okwongerezako nti kati olaba buli we tunaaba nga tutambula ne bakeyanke we tuba tugambye nti for example tugenda Fort Portal kitegeeza nti tugenda lambula Fort Portal n'ebifo eby'enjawulo nakyo kitegeeza nti buli muntu abeera atambulire mu ekyo kikoosi nti agenda amanya opportunities eziri mu ekyo kifo kiki kyasobola galibamu oba oli mulimi biki ebirimiwo eyo. So opportunities ezo tosobola zitegeera ng'otudde Kampala mu nyumba yo ng'olinza oweze miliyoni 10 olw'okulambula Uganda, naye oba ng'ofulumye ku ssente ezibi z'olina awo ng'otandika olaba kati webanga for example simanyi Sseziwa newoŋŋamba nti waliwo opportunities Sseziwa tezisobola kukikiriza, naye wemala kutuukayo nenambulayo nendaba ekiriyo
kinyamba okumanya nti newali nsobola kukolayo kino, nsobola kukolerayo kino. Thank you so much. Ndowooza tugende abamawulire tugenda kufunayo ebibuuzo bisatu naye birina kuba around this waiting. Tuli wano ku experience Uganda naye kanegana okusharinga ne bannamawulire baffe n'abatulaffe n'abatulaba tuli basanyufu nnyo okuba nti businesses endala zevogeddeko eziri mu kampani eno we sign to be the ambassadors for those businesses era tweyanza nnyo okwesiga okuba nti mutulabamu amaanyi agasobola okwongera business okuba tetugigattako we can't wait ebyo nabyo okubibalaga. Okay, ndowooza Mr. Bonga tugenda osayininga contract bagenda gisayinga bagibalaze bulaze okuba ekifaananyi gundi y'okusikaninga wano ekola etya? Code y'okusikaninga bw'osikaninga you're supposed to take our portal, okay? Okumanya kuba there is a website for this, Experience Uganda. So you go to the portal, omanye bagenzewa, bagendawa, how much are they paying? Ostegera. Games kezilyo, activities kezilyo, because it will be fun. Okay, thank you. Joy yambadde. Yes.